gye buvuddeko abeby'obulamu mu Mpigi bazuulanga mu kitundu kyabwe bwe balumbiddwa ekirwadde kya mulangira oba olukusense. Twalina outbreak yali mu Mpigi town council twafunamu abaana bana ab'olukusense n'omwana omwe Kammengo. Olw'okwewala olwatta omwami Nalumanya, minisitule y'ebyobulamu kwe kusalawo okuteekateeka okugema okw'ekikungo. Ana 14 omwezi guno tugenda gema abaana bonna tujja basanga amasomero gabwe gye basomera ate ne wakati bawangaalira. Okwewala okusika omuguwa abeby'obulamu basisinkanye abakulira amasomero ko ne bannaddiini okukkiriziganya ku nteekateeka eno. Tusazeewo tubasensitizinge ate baddeyo boogere ne basomesa bannaabwe boogere n'abazadde okugema kuno kusobola okutambula obulungi. Ate olunaku lw'olwokusatu kugenda kubeera n'abakulembeze baffe bakkansalazi ku mitendera egy'enjawulo. Joseph Batte akulira ebyobulamu mu Mpigi bano abasabye batwale kakuyege eri abazadde basobole okukkiriza abaana baabwe okugemebwa. Abazadde ebiseera ebisinga mutera okukweka abaana naye ku luno nkimanyi tulabye obulwadde buno era tugenda kuwaayo abaana baffe bagemebwe. Okugema kuno kwa bulijjo mwana wa. Ono agamba tebagenda kugema lukusense lwokka. Kugema okwo tetugenda kugema lukusense lwokka. Oba tetugenda kugema baana bali wansi wa myaka 5 lwokka. Wabula n'abo abaana abatagemebwa endwadde ezimu nga baamisinga ddoozi zaabwe. Agumizza abazadde ku ddagala erigenda okukozesebwa mu kugema abaana baabwe bw'atyo n'avumirira abatambuza obulimba eri abantu ku ddagala lino. Sigamba nti vaccine empya wabula gye tubadde tuwa ku malwaliro gaffe ag'enjawulo somuleeta abaana tubageme. Abamasomero ne bannaddiini beeyamye okukolaganira awamu n'abebyobulamu. Okunnyonnyola abazadde values z'okugema nga bwe tubyogeddeko wano lwaki bagema. 2 n'okugyawo eyo endowooza nti waliwo eyakaleese nti yellow fever wa NRA. So wajja kubaawo okunnyonnyola okusinga awo tusobole okuba nga message ekola ki enyikira bulungi. Ali n'okubiriza abakulembera eddiini ez'enjawulo mu kitwale mu ngeri ennungi nti okugemesa abaana baffe ate kyekolera ekitiibwa mu maaso eri omulembe ogujja. Kyenjizeemu nti buli muzadde yandibadde yeewaayo okulaba ng'omwana abeera mulamu n'asobola okufuna vaccines ezo zonna emirundi gyonna. Abakulembeze mu kitundu kino wadde nga bakkiriziganya n'abebyobulamu baagala wasooke wabeerewo okusomesa mu bantu. Luli twasomanga endwadde nga tuziyita 6 killer diseases ne kati ziri 14 killer diseases. Kyetwagala abantu tubategeeze nti okugema nsonga nkulu nnyo okutaasa abaana baffe abalibeerawo gye bulijja. Basensitizinge ennyo abantu ku nkola eno babeere nga bakitegeera bulungi ki kye bagendako ki kye kibayamba bakitegeere naye nga nteekateeka nnungi kubanga ewonya abantu endwadde. Okwetooloola eggwanga abebyobulamu bazze basika omuguwa n'amasomero ng'abasomesa bagaana okugema abaana ne babajuliza ng'abazadde bwe babalabula obuteetantala kugema baana baabwe.